This is from Mukyala in the day. Buterevu mulungi bali kubanga otumbudde ku PJ The News anka wona businzidde okubagate otumbudde osibye otyo olunaku olwaleero kansuubire nti oli bulungi bwe nti onkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo awo osinzire okubanga ate ofuna ekigulira amagalo eddiba weewaawo ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Syria kakati buli omu nsuubira abimanyi bulungi dictator abaddeko okumala emyaka 54 bw'atyo yaggiddwako era nga yamazeemu omusubi mu ggwanga atalimu naye nga buli kimu ekikye kyayonooneddwa abadde n'ebyobugagga ntoŋoni era ng'ono abadde n'ekibinja ky'abasirikale nga kyo omulimu gwakyo gwa kukuuma byabugagga bye oba bintu bye nga tokwata ku famire ye tokwata ku kintu kye abo ne basigala nga ate bakulaba oba bakutunuulidde era nga baali bakirukazaako erinnya erya Tiger so mu mbeera efaananako bw'etyo abadde atiika mu ggwanga erya Syria kinyinza okuba nga ate nkutegeeza wabula nga kyazuuliddwa nti ebifo ebiwerako ddala yali yabikola yasenga ebifo bino atulugunyizaamu bantu era nga bangi abantu babwe baalinga babula ne batalaba ku zimaiti ne banoonya ne balanga naye ne bataddamu kulaba ku ki ku bantu baabwe abamu baasangiddwayo nga balamu era nga abamu abakyali abalamu essaawa eno abatafiiridde mu lutalo wabula nga abantu baabwe baali baabula badduse mu bifo bino eby'enjawulo okubanga ate balaba banaasangayo abantu baabwe abaabula wabula ate ekyennaku abamu batuuse nga balaba miguwa egiwerako nno ddala nga gino nno baagikozesanga mu kutugumbula abantu ne basanga n'ebintu ebirala ebyakozesebwa mu kutugumbula abantu okubacunya gattako n'ebigoye ebyakaddiwakaddiwe dda bye babadde balina eyo mu bifo ebyenjawulo naye nga ebisinga obungi bibadde nga makomera amenkusifu abamu ge babadde batamanyi nako ebimu bibadde nga mu mpuku bwe bityo so embeera efaananako bw'etyo yebadde mu ggwanga lya Syria oba okiwulira statue z'omukulu oyo abadde pulezidenti w'eggwanga eryo Assad zezisinga obungi zakooneddwa dda ne zisibwa ku ttaka bingi byagenze maaso okuba nga ate bonoona mukadde kano kennyina naye nga wano mu ggwanga lya Uganda bannayuganda bagenze maaso okuba nga ate balaga abamu naddala baagala enkyukakyuka nti basaba essaala ekiri e Syria kituukeko wano mu ggwanga lya Uganda era nga bala bagamba nti kino kituukako ddi wano ewaffe kwegamba baagala nkyukakyuka mu ngeri emu oba endala naye nga gye buvuddeko awo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga MCB yavaayo n'agenda maaso okuba nga ate ayogera ku mbeera ya Syria oba yavuddeyo n'ayogera ku kiri mu ggwanga lya Syria era nga mukadde kano kennyini ngenda kuba nga nkutuusako ebigambo bye ate oluvannyuma tweyongereyo naye mmwe ntunuulidde Syria badikiteeta babonyaabonya abantu ate entandiso kyanalayizinga nti n'omuntu abawagira dictator omugambako kimunagamba gwe nsobola otasulawo gwe nsobola okuvuga gwe nsobola okukusiba n'abayiwa mwene bataddamu kukulaba gakolebwe ku Sirika ekitegeera ndabye ku Syria bannange Bashar al-Assad abantu abadde asiba ne batuuka n'ogongo wange bateeka mu safe house mmwe badictator battabya ddala badictator bakolagana ne sitaani bannange ndabye abantu bwe bajje mu makomera ndabye nga batuga omwana wa Assad nga gamunsonyiwe mufuna obudde ne mutuulako awo bannange mmwe abafuga ensi ne mugaa nti bannange bannansi Bashar al-Assad abadde n'eggye SFC ye nga bagira Tiger nga yo ekubuzawo mu drone kiro obutaddamu kkula bannange bajja abantu mu mpuku mu makomera Assad badde yasiba nga oba tabawa mmere banga abamu baawunga yabajjamu enjala beyajjamu ensigo nemwe badikiteeta mulowoozaaki batuze omwana wa Assad ne bamuteeka ku kimotoka abadde omwana w'omukulembeze bayokyeze ekijja kati Syria eri mu kugabanwa Israeli etwalako Turkey etwalako ebyo bye mwagala okukolera ensi zammwe
Muloze mundu kye Katonda asembayo mu nsi. Abantu bemufuga obumbula bwe buti bali nyiga. Nomuloze mundu ezo ziriziiza. Abasirikale aba babakuuma balina abakazi. Munasajja nnoonya mukazi w'omusirikale. Agambe nabo Muhammad yalina mundu batandikire ku baana be. Olaba omusirikale nga mufu ky'okukuma alina kudduka kutaasa famire ye naye. Nga alina kuddusa kutaasa famire ye. Famire z'abasirikale zonna tezadduka teziri bweru wa ggwanga ziri mu Uganda. Omuntu alumba naga agende wajje n'ogundi alina maama we gende wagundi ng'abasirikale be yandikuwadde balina kukuuma famire ye. Okakananga gavumenti bagirindi gudde ku ttaka. Olwo ensi yaffe etandika okubaamu. Naye lwaki temutuula ne mulowooza? Bannange bantu bemufuga obumbula kiki? Kitalo nnyo ekya Messe Bontwe. Asule pasta bujingo togenda kwewana nti sale ekoze. Kubanga ye abadde takuvumangako ndowooza. Nyigo sanyukira abafuula basanyukira wameri. Kutya. Byebyo nno naye ng'ate ye omukulamanyiddwa nga Sheikh Kiti yafunye okulabulwa okuva eri omukulamanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba the first son yamuwandikidde n'amugamba nti to the attention seeker, Mr. Kiti, if you don't stop attacking our great leaders, I swear in the name of God, Ugandans will teach you a big lesson and you will learn to respect leaders. Bw'atyo bwe yagenze maaso kubanga ate amuwandikira abazze bawuliriza enjiri y'omukulu amanyiddwa nga Sheikh Kiti eyatera nnyo okubaako obubaka bwasindika eri abakulembeze b'eggwanga lino erya Uganda oba okiwulira. Kakati naawo omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba we yasinzidde okubanga ate amuwandikira ebyo n'amugamba nti attention seeker bw'anaaba teyeegendereza bigambo byo byayogera eri abakulu n'abawa ekitiibwa ajja kubanga ate afuna essomo okuva eri bannayuganda era nti ajja kumusomesa essomo lyalifateerabidde era okuva ne kola ajja kuyiga okuwaabo abamusingako ebitiibwa. Suubira nti abasinga obungi ffenna twasobodde okubanga tufuna akatambi k'omukyala gwe babadde bawalula ate ng'enkuba yaakaca nga wabula bamuyisa mu bizzi tebafaayo wansi we bamukululira waliwo ebicupa waliwo ebiti bamukulula bukuluzi nga bamutwala lwa nsonga za ttaka abadde bamutwala babadde babyakwerinda oba okiwulira wabula nga basaze okubanga ate bamutwala batyo. Wenjogera nabo poliisi yagenze dda maaso okubanga ate ebakwatako era nga kuba n'okwabaddeko abakyala babiri wamu n'abaami babiri bagenda kubanga ate babitebya songa ate yo damu ya Karuma etuuse nno wekola ki wegenda okubanga etebwa era nga yakutandika okukozesebwa ennaku z'omwezi nga 17 emmotoka entonotono okitegeera songa ate ennene zijja kutandika ennaku z'omwezi nga 2 okubanga ate ziyitawo ku lutindo luno lupya bagenda okubanga basabukulula. Abazze bagoberera omusajja amanyiddwa nga oba yeeyita Kalipiro ku mukutu ogwa TikTok. Oyo nno ng'omulimu gwe guba gwa kuziikula bafu. Yasa yavaayo emabega kaawo n'ajja ategeeza eggwanga nga bwe waliwo omunene ayinza okuba ng'agenda akadde konna. Kati oluvannyuma lw'embeera okumala okutabuka ku sayidi y'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'ayongera okukaatiriza ensonga ye era n'abagamba nti muwulirize nnyo ebigambo bye. Abaana bangi mu comment section bagenze mu maaso okubanga ati batandika okulaga obweraliikirivu nga balaga nti bakkiririza mu ebyo byayogera era nga balaga nti byandibanga atagetinza omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon. Mwewulireko tweyongereyo. Mwenna bali ku WhatsApp yange mujjukira waliwo akagundi ke nateeka ku status yange wayisewo emyezi giringa ebiri. Nabagamba waliwo omuyimbi mbagamba January tagenda kusuka. Ekintu ekyo nakyogera bw'anaatuusa ku January n'agiyisaako. Ekintu ekyo nakakyogera emyezi ebiri emabega. Embaga waliwo omuyimbi essaawa yonna January tagenda kutuuka. Ekintu ekyo nakyogera wayise emyezi egi. Kati njagala tulabe Kalipiro mutuufu yange. Nabagamba ku WhatsApp yange ku status kwaliko ba Felix Pro bano ba producer nembagamba omuyimbi bwati January tagenda kusuka. Naye atusabe insha Allah ne January waliwo ekijja.
Meanwhile, ebyo byonna nga bigenda mu maaso yassa nga beeyambisa page ya Dr. Chameleon batuweereza obubaka era nga batuwandikire ne batugamba nti eri abo bonna abawagira Lion Island ne bawero wishes tukitegedde nti amawulire ga Dr. Chameleon okuba nti addusiddwa mu ddwaliro gabaleetedde okweraliikirira era nga ekyamazima kiri nti Chameleon tali mu mbeera mbi nnyo ajja kuba bulungi kubanga katwetwogera agenda afuna obujjanjabi obw'amaanyi okiwulira naye nga mu mbeera gy'alimu n'obwetowaze obw'ekitalo ddala tubasaba muwe Chameleon ekitiibwa mu mbeera eno gy'alimu ne famire ye oba mpulira yes mubaweeko ne ka privacy muleme kubanga ate mubalingiriza nnyo mutema ekigambo kino na kiri kino na kino mulingiriza ki ekigenda maaso mu ddwaliro basaba ka privacy ako nga bwagenda maaso kubanga ate afuna obujjanjabi abagamba nti mukadde kano kyekyo famire ya Chameleon kye yeetaaga ne Chameleon okuva gye muli kuba wakitiibwa na privacy kyonna ekinaba kigenze maaso bajja kubanga ate bakola ki bakibategeeza mubawe essaala mubawe n'omukwano mu kaseera kano byebyo byebeetaaga okuva gye muli so si wolokoso oba okitegedde embeera ng'eri bwetyo ye Mama Flower ng'asinzira wali eri ku Salt Media waweerereza nga Mukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi avuddeyo n'ategeeza nti mu mbeera eno omuntu ayinza okuba nga ate kakati abudaabuda Dr. Chameleon simulala ye mukramanyiddwa nga Bebe Cool era nga kano ke kaseera wasingira ddala okuba nga ate amwetaaga wabula atakomyawo anenyeza mama w'abaana ba Chameleon Mukyala manyiddwa nga Daniela Atimo nti yaviiriddeko kalumanywera yenna Chameleon okuba nga ate ali mweno embeera agamba nti Daniela singa teyakira ku maca n'atandika mbu kuswaza Chameleon ku social media n'ebyo yali agenda maaso okuba nga ate apostinga nti Chameleon teyandibadde muki mweno embeera mbu kubanga bambi musajja wattumbu yamuwangalaavu n'amuwembejja n'amubibita kakati yeraba byamusasuzaamu wulira ku Mama Flower tweyongereyo Chameleon manyi mukwano gwange nnyo Yes, we have story. family yo bakwano wange ninga ba Luganda naye Kamili aina abadde tortured those days era twewunyiza na nnyo kubanga ayise era nayogerako ne Bebe Cool ne musaba in fact the one nakyogera Aba brother bidda. ne Bebe ne mulumba ne mga Bebe towa Chameleon distance Tomusula. to isawa zino zasinga okwetagiramu oluvannyuma mukazi okujjanga amusomooza nga ateekayo ebigambo bingi ayogera bina alagalingi alaga nti atwaliddwa ate nga yamwagala nnyo mama w'abaana be ate yalina n'abaana abadde amutokyalinga nnyo era twewuunya na nnyo okuba Chameleon atuuse ku kisaa kino nga tanaba kutwalibwa ku kitanda era nayogera ne Bebe ne musaba ne mu buntu nenomba Bebe ne mugamba omuvubuka ono tomuwadde omusajja ono tomuwa distance akwetaaga okusinga ennaku zonna zadde akwetagiramu Tumulamu katono. Chameleon abadde ali tortured ate psychologically byebyo nno naye ng'ate ye Amooti akyali mu nnaku ey'ekitalo ddala yes yavuddeyo n'agamba nti Pade now Messe why God what is your plan really kwegamba yeebuuza plan za Mukama Katonda tazitegeera yasooka kumuggyako Pade mu mwaka gwa 2011 around there so katate wuuyo amututteko ani Messe weewaawo ye abanikojja ng'ovudde ku birala byonna ebyogerwa nti byandibanga bye byaviiriddeko okufa kw'omugenzi ye abanikojja yabagambye nti nze okusinziira nga bwe mbadde mmanyi Messe kino kyekyaviiriddeko Messe okuva mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo ekya Messe Bontwe naye abantu bangi beebuuza bulwadde ki obuviiriddeko Messe Bontwe okufa ekituufu tayimu y'okufa bwe beetuuse tewali kisobola buziyiza naye wabeerawo ekisobola okuyambako okufa eitha nga kiyitidde mu bulwadde oba mbeera okuva mukazi wa Messe Bontwe mama w'abaana omukulu bwe yava mu bulamu bwe mama wa buno obwana bwe bupapa Burihana ndoza mmumanyi omukyalo oyo muganda wa Mukasamona ono w'amabina yali amwagala nnyo ate nga n'omukazi ayagala nnyo Messe nnyo naye nga mumanyi munnanga abaagalana wasobola okubaawo embeera ffenna gye tutasobola kutegeera eyabaleetera okubeera nga buli omu ava ku munne Messe Bontwe yayingira mu depression bwe wayita akabanga myaka mitono nnyo emabega yaddemu n'awasa ng'omuntu yenna nti omuvinga on ate nga ne gwe yawasa yali amwagala naye era embeera ey'okugenda kw'omukyalo oli yasigala ekyamutulugunya era kyovula yali yakamala okuwasa ate n'alinnya ennyonyi n'agenda e Bulaaya Messe Bontwe abadde mugagga ndowooza ekitono nnyo abadde waafu akawumbi n'okusobaako essente
Kwanga abadde musajja mukozi okuviira ddala eyo mu 1994 nga bayiriba ne Ragadi Irene Nambirwazo okubeegattako ng'akyeyita Messe Mola mujjukira ebiseera ebyo paka wonna mu 1997 ategeka Kariyoke azze agattagatta embeera paka lwe yajja ku ddembaawo asanzeewo ba Bills Butoddene asanzeewo ba Pade Bitama ba Munnamasaka olugendo lwabasinga mu lumanyi paka mu Amalula naye yasalawo ave Uganda nga tayagala mbeera eno kwongera kumutulugunya teyagenda bweru nti agenze kunoonya ssente. Messe Bontwe engeri gy'abadde omusanyufu era ng'asaagasaaga nnyo kibadde kizibu nnyo okumanya obulumi bw'ayitamu naye abamuli okumpi ojja kwetegereza nti abadde yatandika n'okufuna engeri y'envi n'okubeera ng'alinga akaddiwa okumu nga bw'oba wetegereza amangu osobola okumanya nti behind that smile waliyo embeera gy'ayitamu ey'obulumi. Embeera Messe gy'ayiseemu ebadde yeefaananyirizako n'ey'omugenzi Ssemwanga nti kyamuleetera okubeera ne cap depression yawo n'aba ng'ayita mu mbeera eyo. Kati awo weŋŋambira nti abakyala bano abakulu betuwangaala nabo mu mbeera eziri hard oluusi bwe batambula ne bava mu bulamu bwaffe oba nga ffe tusobezza oba bo nga be basobezza kisobola okukutokyalinga ekitalo nnyo kitalo ddala. Fena tukimanyi bulungi nti Messe teyafiiridde mu ggwanga lya Uganda, yafiiridde mu United States of America. So kiba kizibu okubanga ate atuusibwa mu ggwanga lya Uganda mangu ddala kitwalamukko ennaku. So n'olw'ensonga eyo bangi bavuddeyo kubanga ate bakubiriza omukuramoto mubalanguzi okugenda mu maaso ne show ye gyategese ya 25 years of Amooti wali eri erugogo olunaku olwaleero oba okitegeera kuuma showground I mean. So n'olw'ensonga eyo agendera ddala mu maaso n'ekintu kyenga bwe yakitegese with the courage of other people around him okusingira ddala muwala we amanyiddwa nga Koko. Yes, abaddewo nnyo nnyini ddala ku Radadi ticket azitunze obulanga abukubye byonna bikoze asobola okubanga ate Daddy abeera proud of her mu ngeri emu bendala. Olunaku Colorado akyaddeko ewa omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center era ng'onaawerekeddwako omukulu amanyiddwa nga King Sahabo n'ababaddeyo ku ground. Yes, wabulanga bagenze maaso okubanga ate bawayaamu wano nno President wasinzidde okubanga ategeeza bannayuganda nti Koko Koko yazaalibwa yali mu pifo mbwe yali agenda okugamba abantu omwana wamutwalira ddala kano kekawala kashamimba nisokola wako mukulu wako yoli bwala wakusidio ate nalaba oli muyali nalaba bakakuba olwali Koko nga mukulu yaliko ne musaidi nali ngenda bagamba yo Koko nze na musoko mulaba nga ndi mu pifo nga kyakola kugombolola enansa ebana raiso byagamba owai myaka sanyi sokola myaka 72 kalibu yakulampulira byebyo naye nga Saalongo Siraje yafunye enzirusera nga bwatyo avuddeyo okugitulagako agamba nti eno yavudde mu ssente ziri ez'erugogo mwe gye mwalabira nti rugogo teyawuuma ku ye yawuuma okuviira ddala mu nsawo era nga bwatyo yabadde yeebaza Mukama mbwolwa ssente ezo ezaamusobozesa okuba nga ate agula enzirusi. Ndowooza omutegedde Saalongo bakube anyways yes yo omukyala amanyiddwa nga Precious Remy si mwetefutefu kubanga abivaako anti omukulu amanyiddwa nga Dexter Dapsa yayingiddewo dda mu ggwanga lya Uganda era nga yabuuzizza abantu ani anangulira katiketi ŋŋendeyo nkole obusolosolo nkusuubiza sijja kubanga ate nkuswaza ki ekyatuuse ku Bindeeba lwaki Bindeeba takugulira tiketi ate nga ye mukyala ani omutegedde mukyala rapper small rapper yavuddeyo n'agamba mbu yatextinga omuyimbi ono mu mwaka gwa 2021 wabula teyamuddamu kaakati nno musanyufu olwaleero okuba nti bagenda kugabana stage yali ayagala kumusaba kolabo naye yamuleka kuki yamulekaawo nga tamuzzeemu. Jjukira nti ono yayingirawo mu ggwanga lya Uganda emabega kaawe ku lw'okumeka ye okosa joyesa era nga yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza bannayuganda nga bw'ali omusanyufu okubeera ku ttaka ly'e Uganda era yabeebazizza okubanga mwamuwerokaminze bulungi nnyo mwamuwadde ebyana ku airport buli wamu waalaba alabira ddala ng'agenda kukola ki agenda kweyagala. Weewaawo oli eyo ng'oyagala genda Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan okubanga ate weenoonyeza ku kasimbi muganda wange jangu otuukire aba Molden International Labour Consultants mukwano batambulira ku mazima na bwerufu era nga ebintu babikwasaganyiza ddala bulungi gubakoneko ku namba zaabwe ez'essimu ya gwayita ku WhatsApp osobola basanga ku 07772 830 026 oba n'obakubira
okubira direct ku 074417388 mwe mubeba Molden International Labour Consultants baina emirimu kamala. Yes, oyagala cleaner, oyagala kubeera wa security guard, oyagala ba maiden, oyagala kubeera waiter, waitress oba barista, omulimu gwonna bagenda maaso kubanga ate bakutusako bolamba lamba. Jebukeredde yasinga UCC egenze maaso kubanga ate efulumye ekiwandiiko ekitangira ennyimba ezimeza Gravity Omutujju n'edipazo kubanga ate zikubibwa ku mpewo oba kitegira era nga mwezo mwemuli oluyimba olumanyiddwa nga enkudi doors okwepicha ennyama wamu n'omunyo kabagamba nti zino ennyimba ebigambo ebizirimu si birungi era tebiwoomya ki tooke so n'olw'ensonga ebagamba bagenda kwongera okwekenneenya ennyimba zino bajja kubanga tebatuwa final word kuzo naye nga for now baganya okubanga ate bazikuba awantu wonna. Kakati no ye mwana muneza manyiddwa nga Big Trail namukutuusizako olunaku regular yavudde okubanga ate awa empabula ye ku nsonga eno wabula teyakomyawo yagenze maaso okubanga ate awandika n'agamba liri puzzle ne Gravity nti batuule December ono tebabaako we baperforminga babireke balinde January atuuke bagende mu kooti bawawabire aba UNCC okubanga ate munange babalemesezza okulaba kube mu mbuga z'amateeka kubanga nti be bali ku katuufu awo nno ne ba promoter we bayingiramu kubanga bajja kubanga ate babataddeko ki damage y'amaanyi kubanga baba kuba ku bipande babalanze mu bitundu ebyenjawulo mu nnaku zino enkulu eziri eza festival oba okitegera kakati ate essaawa eno baba baninga tebalina kuyimba wantu wonna tebalina kukola ki tebalina ku nnyimba zaabwe kubeera wantu wonna kati ono abagambe batule basirike balinde January bagende mu mbuga z'amateeka bajja kufuna ensimbi empitirivu mu UNCC lwakubanga ateekoze ki eboononedde obudde n'ebiseera wamu n'okubafiiriza. Omukyala Prime Minister w'eggwanga lino Robin Nabanja yasangira mu bitambi obw'enjawulo azenga alabikako n'omukramanyiddwa nga Gravity Omutujju oluvannyuma lw'okumuyitanga ku mikolo gya NRM n'aperforminga yabuuziddwako ku nsonga ya Gravity Omutujju wabula ng'ono yategeezezza nti ajja kubanga ayogerako ne Gravity Omutujju asobole okulaba nti oba oliawo akyusaamuko so ng'ate mwana mulezi amanyiddwa nga Aviera naye yavuddeyo ng'agamba nti aleese okuwabula kwe ku nsonga eno. Bataata aba UCC simanyi ani regulating amateeka gammwe. Mwatulaze nti omwami Lily Puzzle ne banne abali mu wange eryo nti ennyimba ze bakuba mbi era nkyamu eri emiti emito oba n'emijeje emito oba n'abantu abali mu ggwanga lyatu Uganda. Bw'omwakayisa etteeka lyammwe ligamba nti mubaaniza ennyimba ze temugenda kuddamu mukkiriza kuyimba. Mwayaniriza omuyimbi Dexter Daps oba Dexter Daps oba byebiki naye simanyi oba mwali mututte ku budde ne muwuliriza nnyimba kizaayimba ntimanyi alina show lwaleero era mukimanyiiko naye simanyi oba mumanyi byayimba. Nze mbadde ngamba nga temunabaga amateeka gana bannayuganda kuyimba tunuleko ne bemuleeta okuyimba bayimba biki era bazaaki eri eggwanga. Amin. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bulambala mbangira kubanga ngati nkutussako omubbi yagenze okubba pikipiki wabula ne bitatambula bulungi. Pikipiki yagenze okugibba nga ddala kituufu amanyi okugivuga. Abasinga obungi badde bagamba yagenze okubba piki nga tamanyi kugivuga. Mukwano yabadde amanyi okugivuga naye eno piki eriko ekigikuuma yensonga lwaki olaba yaganye okuva mu kifo kubanga mu kusooka yayase na bulungi nezikira omulundi gumu mubbabba nnyo. Kakati nno kamubatuuseko ate tweyongereyo.
Anange. Ayo wako matukirirayo. Muje mufuna migona mwe. Ayuwa. Abalasere. Muguleo. Banjagala nenkuwa full dose ey'olugambo nenkusunirako mu buli ango mukwano notegera ekyekigenda mu ggwanga lyettu Uganda naye nga ye Happy Powers okuva wali ku BBS Telefina yatabukidde abaana ab'obuwala agamba mususizza okwesiba mbu ku basajja yawandiise n'agamba nti naye girl child osuka why claim a man that hasn't claimed you? A man is supposed to dominate. He hasn't asked you to take him to your parents, but you are all over my man. Only married women are supposed to say my man, as you're single, but we have a gambye. Wakaze kakuyingidde okategedde agamba mmwe omusajja wange tanaba nakubaako wakugambira nti oba nkwe naye gwe oli buli wamu omusajja wange oyagala kumutwala mu bakadde bo tanabeerako na ready. Agamba abakyala abo bokka be baafumbirwa be baawasa mu butongole be balina eddembe erigamba nti omusajja wange tebannakuwasa oli mu kuleekanira bantu nti omusajja wange kyolina okumanya mbu oli singo naye nga bangi bavuddeyo kubanga tebakomera Nando Love ennaku zino olw'ennyambala ye era nga bamu babadde bamuconfusing nga tebamanyi mwami mukyala naye nga ffenna bwe twakitegedde nti mukyala Nando Love asaze okuba nga atwambaliramuko ku gawuna n'ababuuza kiri kityawo is it okay oba kibulamu weewaawo ye Nyamukenzo yesu tukimanyi bulungi nnyo nti omukyala ono mulokole era tutera nnyo okumulaba ng'asabira ewa Pastor Kayanja kaakati noono yageze maaso okubaga ate atunyumizaako ku kihabatini ekiri wakati we n'omwagalwa we Nyamusuuza Nyamutoro munnange yatutegeezezza nti yasulanga asabirira kimu kyokka kufuna mukyala alinga ye si mukyala alinga gwe si mukyala alinga nze wabula alinga ye okawuliddako ye key point mu byonna byeyogedde abaana kye basinze okuba nga tebasportingamu waliwo yambuuziza wayingira ddi mu mutima gwe n'omanya kyasaba kyasulanga asabirira abaana mmwe kyekyo kye yasulanga asabirira mukama yakola ki yakimuwa mufunze yanukula essaala ze. Eddie and I are from two totally different worlds. Ordinarily, it is unbecoming of a girl in my career to end up with a guy in his career. Even in his career, Eddie is not ordinary. Eddie prayed to God for a woman exactly like me. He went through a lot of ridicule, a lot of humiliation, a lot of everything. Ladies and gentlemen, there is nobody who works like that except God. God had a reason for this. And if you sat down with Eddie and he started explaining to you about God, I don't know whether you would think you met Kenzo. Eddie actually loves interacting with young people. Today he was not available. I think it would be interesting for young people in Riot to get to hear from him. Without the grace of God, it wouldn't have happened. This is a man whom everybody thought in the country and in the world would never marry. But the first day he met me, he told me, I want to marry you. I don't know whether he was such a risk taker that he would just tell somebody he barely knows that he wants to marry them. And confidently, he said, you know, I have never asked any woman to marry me. So how do I explain that to you? I think the same God that ordained it will enable us through for the glory of his name. There's still some days before Riot is over. Even if he decides to come at midnight, we'll find a way to make it work.
But thank you so much for coming. Thank you so much. This is a blessing. We don't take it lightly. She just came back from traveling from up country and she took the time to be with us. We're so grateful. Thank you so much. Yesterday about the birthday ya beautiful wange yes Sarash Media gendo subscribing olaba mawulire mwana muwala afa bakulu oyo golaba munange yazalibwa olunaku olweggulo so muneyongeko tuberenga ate tumwagaliza amazalibwa amalungi kamama. Thank you for everything. Nsimanyo nsimira ddala naye nga ate yo omukyala amanyiddwa nga Spice Diana yalondeddwa okubanga ate asurprising mama Kizigo Nusura omutegedde mumutegera bulungi nnyo Nusura oyo atera okubabuulirirako wano nawali so yagenze maaso kubanga ate amusalako ku birthday olunaku olwaliro n'amusurprising weewaawo ngenda kubanga ate mbasibuza abasumba si basumba omusumba alina enjiri gyaleeta eyawukana ku yabanne yensonga lwaki njirese it sounds to be unique yensonga lwaki njikuletera olunaku olwaliro ate oluvannyuma nja kusembyayo anayi omanyi oluganda ntetenkanya naye tugenderaawo nja kusembyayo omukyala amanyiddwa nga Chosen Becky nga munange alaga nti musiimu nnyo okubanga alina abaana baalina abaana ate nga babulenzi abasinga obungi ku myaka gy'alina oba okitegedde naye nga sinaba kubanga nkusibula nzikiriza ntumireko ku bantu bange abantu bange abatonotono we bati ntumirako mama Winnie wange awo mu United States of America netumirako omukulu amanyiddwa nga Alex awo mu UK munange we bali nyuka bulazo oyo mwanyinaze nkutumiddeko nnyo nyini ddala mukwano netumirako mwana mulenzi amanyiddwa nga Joshua Roy ensi gy'olimu embuzaabuza naye nga oli eyo mwezi ezaalagirwa ntumira baalagirwa ab'e Dubai n'ab'e Saudi Arabia mulindeeko mwe bahajjala temutabuka kitegedde mbeera eyo nzija yes ani yenga ninayo batono nentumirako ne ku mukulu amanyiddwa nga Godfrey ali awo e UK ne kaddotako balamusizaako nnyo nyini ddala ani omulala gwe situmiddeeko bannange ng'ali eyo ninayo Salama we UK student wange kamama akulamusizaako we bali kusoma kukakalabya misomo bayitirivu lwakuba nvudde mu mutwe nentubirako ne ku mami wange Nakato awe Germany munange we bali kundabirira bito byange atakumira ddala kitabankumira kwaba mbajja kujja mu entondo naye nga for now kankomawo mubeere bulungi mweraba mbagala nnyo babipenzi. Eddiini yatta, religion killed amaaso g'Abafirika, the African eyes ag'obwongo, of the brain. Obwongo bwabwe The African ne babugamba were told saba that pray. Era obwongo bw'Abafirika And the African brains buli waggulu, are always up. tebuli ku nsi. They're not on earth. Ab'eddiini Most of the religious people, buli kaseera bagamba they always say waliwo alidda. there's one who will come back. Buli kaseera bagamba They always say tusaba we pray nga batunde waggulu, facing up, balinda ekiva waggulu, waiting for teri something. kiva waggulu. There's nothing come from Kyonna earth. ky'oliba nakyo kiri mu nsi muno ate era kirina kuyita mu bwongo obwo. Whatever you're to attain is already on earth and it has to come through your mind. Kati bagamba When they tell you waliwo motoka mu ggulu ejja, there's a waliwo embaga mu ggulu evaayo, there's a wedding coming waliwo from ennyonyi heaven. eva mu ggulu, There's a plane coming waliwo from sente heaven. ziva mu ggulu, There's money coming from waliwo heaven. kino ekiva mu ggulu, ekyamagero kiva mu ggulu, The miracle comes from obwongo budda mu ggulu. The brain is taken to the heavens. Baba China The Chinese ne bakulaakulana, prosper. Abamerika, The Abalasha, Americans, the n'obwongo buli ku nsi. because the brains are on earth. Banoonyereza, They're making bakola research. research, They're making research. babeera mu bifo eby'enjawulo, They're always in different places. babeera bakka ne mu mazzi wansi banoonyereza, They even go underneath the water. kubanga bali ku for research. nsi. Because they are on Bakimanya earth. Katonda yabateeka ku nsi, They already know that God put era them bye onto the beetaaga earth. biri mu nsi. And what is needed is Eddagala already ery'amaanyi on kwe earth. liri ku nsi, The powerful medicines is already on the earth. ebintu eby'amaanyi kwe biri ku nsi, The powerful things are already on nebitugamba earth. biri mu ggulu, But we claim that obwakabaka they are obw'omu ggulu. the heavenly kingdom. Tetulaba We era mwalemeramu eyo olwo And some people are locked up there. geyeena ggulu, geyeena ggulu. Hell and heaven, hell and heaven.
Yena gulu tukolera gena mu ggulu. We are working to go to heaven. Tukolera gena mu ggulu. We working to go to heaven. Nze sigenda gena mu muliro. I will not go to the Tukolera fire. gena mu ggulu. I'm working to go Fenna to heaven. twabirima olaba. With all the Ngenda mu mind that ggulu. I'm going to heaven. Tugenda gena mu We're ggulu. going to go to Amaaso heaven. gonna mu ggulu. All the focus is in heaven. Si ku nsi. Not on earth. Tuli fena baluganda. Are we together, brothers? Tandika amaaso gateeke ku nsi yo kubanga muwatondebwa olina emyaka kati abamu okuze abamu oli muwataana abamu oli mwana mwemeka abamu oli mwemeka togendanga mu ggulu. You've never gone to heaven. Amaanyi gateeke wano wooli. So put the emphasis on the earth. Tudde mazima mbulira bina kawere w'abaana abana ng'alabika bw'ati ng'ayina abalenzi 3 n'omuwala omu ate ng'ayina emyaka 24 mbulire nemmwe abaana abalenzi tebazaalika bayire katunyumye ku balenzi abalenzi tebazaalika sinatuuka ku mwana omuwala nga mpita kawewe bunyumirwa bunyumirwa olubuto lwannuma sawa 6 nazaala 8 olubuto lwannuma nagerako mutoya awo oli obukusiirwa obutonotono mmanyize ndi mugumu mama yaliwo nze olubuto lumala kunnuma n'enzigwayo ne ndyoka agamba nti oto olunnuma kati olubuto ne lunnuma luba lutandikiriza bwetyo ekisa ekisooka ne neesuubiza nja kuguma sigenda mu ddwaliro kati saawa zaali 6 kitundu awo nganyagenda mu ddwaliro saawa 6 zaale ku makya kaŋŋome nja kgenda bukedde ekisa ekyasooka ekinsimba nnyo nenga ngoye zo gabyannumye dda nga tiki ekisoose ekyokubeera kijja nnyo nenga eyali tagenda gamba mama nenga mama ekisanga kinnumye nnyo kiki naŋŋamba omwana omuwala ate yannumanga mulenzi yapalini simanyi bwana bunne mbulaba ku TikTok 3 months boba mutwe gibageti naye amba abaati akatwe omwana oyo taazaale nansinga manga obuguma yaka yankubisiza mu times 11 mani mbadde nsakunyumiza anti nvava ku mulamu akabiri ka Lady Molini kancha mudde Lady Molini bana yasangibwawo Mengo opposite n'essomero lya Sa Apollo Emengo Lady Molini asiba buli kaviri ab'emikolo mwenna mugende wa Lady Molini abasiba kaviri akalungi omuwala omuto oyagala akaviri akaliko kakwiki ya Lady Molini mone mbadde nkyakunyumiza engamba mekisa kizi nakamba kikulumye kitya ne muga kisindisa omulundi gumu mone mbadde nkyakunyumiza nangamba yambala ne muga sigenda kwambala tusimbule wakasa wa 7 time gye twayina yali yakutuka ku ddwaliro twavuga paka mu ddwaliro okutuka mu ddwaliro bwe kutyo omusawo agenda okunkwata ku gwotuuse ngaye otuuse baleta obugoye ebiwala naye omulenzi bannange omulenzi tazaalika omwana akuluma nze mbadde tunanko omwana annumira ssaawa emu ambalini yannumira essaawa emu naye abaana balenzi bannumidde essaawa 5 otyo olukuluma ku ssaawa nga 6 n'ozaalemu ey'okumakya ng'ate banene ozaala 3.5 oyo hera yali kumpi wa kilo 4 regwe abasajja abali eyo funa munnamasako osirike full package mujja kwedeyo naye bannamasaka bwe mbimalayo mbalabula kankomaawo